Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale yonna gy'osinzira okutulaba tukwagala nnyo gwali ku mukutu ogwa There is Still Hope ali ku Tish TV n'emikutu emirala we bali kutugoberera kama tukwebaza olwaleero ekitiibwa kyo n'amatendo omwoyo omutukuvu atulungamye mu bye tugenda okuba nga tetwogerako twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu mwe tusabidde amiina era amiina nnyo ddala. Kano kawa obudde kubanga kakulu nnyo akavidiyo kano era kansonga naddala eri mmwe abeebuzeebuza efaanaganako weebityo. Njagala okulabula eri mmwe mwenna ng'ebinyonyi bikyala ewuwo oba ekisolo kyonna ne kikyala ewuwo oba ne kijja ewaka ewuwo munnaye n'otafaayo kumanya kyavuddewa n'otandika kubeera nakyo. Bw'eba nkoko nejja nga kakoko oba kato ne kabeera awo ne kakula ne kabiika amagi g'okonya okola gwa kulya buli oba neekula ate n'ogirya buli. Mmwe be njagala okwogera nammwe ebisolo oba ebinyonyi. Kaakati kisoboka mu mbeera eza bulijjo ebisolo biwaba oba ekinyonyi kiwaba nga kiri nnomo ne kijja kuba ne mu kyalo byali bibaddewo, naye under other circumstances kankubuulire njagala saa zino obeere sober minded. Ebiro bye tulimu byo bizibu nnyo. Bayibuli eyogera n'egamba mu Baebbulaniya essuula ya 13 olunyiriri olwokubiri nti tetulekangayo kola ki kwaniriza bamalayika. Butomanya manya tukwaniriza bagenyi strangers, tomanya oyanirizamu bamalayika. Ne bamalayika tulina babika ebi, tulina bamalayika ab'ekitangaala ne bamalayika ab'ekizikiza. Bantu bangi batandika okuba nga bafiirwa abantu ewaka. Endwadde ne zitandika okujja ewaka ze mutaalina, ne mutandika okuba nga buli mwezi muziika oba buli mwaka muziika ekitabaddewo mu famire. Ebyo ne bitandika okuba nga ate bikyukira ddala. Naye nga kyava ku ki? Akakoko kajja ng'akakoko aka bulijjo ne kajja ewaka. Olaba akakoko keegasse mu nkoko zo. Kale kituuka ku mmwe abalina enkoko ennyingi tomanya nkoko z'olina, tomanya nte z'olina, tomanya mbuzi z'olina. Waliwo abantu abalina ebintu ebinnyingi nga Katonda badde omukisa. Embuzi n'eva eri ne yeetabika mu ki? Mu mbuzi zo. Kubanga nti olina nnyingi olwawo alina okusaba tosaba nti oyinza ofuna okubikkulirwa. Ogamba nga obulwadde bugwa mu mbuzi, obulwadde bugwa mu nkoko oba ababbi bajja omulundi gumu nga ekintu ekyo ekiri strange mu ekyegasse nga kizze kuzikiriza buli kimu. Mwabalina ebingi. Kati gwe kakoko kazze akakoko katandise kukakola ki? Kalabirira, kasuulidde otuceere, kasuulidde otummondo, obumere obufisifisi kalidde, katandise okukula. Okitegeera? Kaba nga kakazi n'okubika katandise okukola ki? Ng'oli ku magi osokomera buli lunaku olya. Mmwe be njagala olwaleero. Sirigamba nti buli enejja ewuwo olina ekizibu nti tutuuka ekiseera nga tuli so aba deep thinkers. Ate ekyokubiri weesiga omwoyo wa Mukama. Omwoyo wa Mukama ayogera. Akakoko kayinza okujja nga wakalabye ennaku nga nnya emabega oba kayinza okujja ekiro ekyo n'obifuna okubikkulirwa n'okalakata essaala bwe kagenda okulya tekadda tekakomawo. Okitegedde? Abamu pusi kapusi kano bannange ng'oteeka waka. Abamu mbwa kino ekidoogo nga kirungi ng'oteeka waka. Bannange mwegendereze. Kimanyi abamu otwogera obujulizi buno balowooza oba tetulina byakukola, twetaaga likes. Nze we nali nga nkolera omubi ebyo bye nkugambye wammanga twabitambuliramu nga bakutuma mission ew'omuntu naye nga ekiyinza okuyamba otuukayo
n'okukola obulungi missions ezo ne zibeera successful, kwe kugendera mu kifaananyi ekirala, kwe kwambala image endala to disguise. Abakolisi ekyokubiri 11-14 nti Sitaani akola ki? Yeefuula malayika ow'ekitangaala. Kale ojja kukola akakoko kajja okayita ka innocent chicken, innocent cat, innocent dog, innocent something ezze ng'okutandika kuuma, kumbe olikola ki? You are layering your own lion, your own snake. Ebintu bigenda tandika mpola, ebintu ebitabaddeewo, ebitabadde bya bulijjo bigenda tandika mpola mpola. Kale ggwe mu butamanyabwo oba olwadde oba ki, kati ng'ate akakoko k'osala ogenze ow'omusawo akebedde, tulabamu olusujja lutonotono lu malaria nga gwe toweewulira bulungi ng'odda bakuwadde ebikerenda sikiraawo ku magi ageeyo enkoko evaako ebizibu ng'olya. Akankoko eba n'enkoko yange ogise nayo yajja buzzi nga totumya nga tebagisalako omutwe nga tolya. Obuuka muliro, simanyi kubuuka frampen n'ogwa muliro, simanyi kubuuka muliro n'ogwa mu frampen, simanyi abakimanyi one of the two osobola okuba ng'okola ki? Onkolekitingamu. Naye kambabuulire ekintu kyonna ekijja ewaka nga kiri strange, tokimanyi, ne kyereeta ng'ekyebuzizabuziza tekimanyi gye kiva. Be careful. Omanyi obwavu buno nabwo kibi. Omuntu alaba enkoko ebuze alabirawo ddala ekyeggulo ekiwedde emirimu oba ekyenkya, agwotereka kulya oba kutunda. Naye abantu bangi bafunye ebizibu okuyita mu scenarios oba okuyita mu bintu ebifaanaganako weebityo. Ng'ekintu kyajja waka ng'ekisaaga kapusi oba ewaka olina emmese nga n'emmese z'olina tomanyi gye zaava, oziteze oziwadde buli kimu, katta emmese ebikubiye oguze n'okyusaako n'olekesha n'ogamba oba ebijjinja tebikola, n'ogendako emikono oba emikono tebikola, n'oyingira ekibuga n'otumyako ne ku Jumia ng'olowooza bo be bategeera ennyo. Okitegeera? Ne bakuleetera n'olowooza nti bikoze eki? Bikoze nga byongera ku multiplying. Kati emmese z'oli kunoonyezaako pusi oba z'osanyukira pusi okuba ng'ezze, emmese ne pusi ezze be bamu. Omanyi kye bikola? Kati kapusi ako we kajja ng'emmese zibula, ogaba na eno pusi. Era si eno pusi, emmese zaali zimazeeko emiki, emmese zaali zimazeeko. Naye nga baggyeewo wa P1 bakuleetera wa P7. Emmese zibuze naye ng'ebizibu byo byongera ku maatiba. Omanyi let me tell you, ebizibu ebimu biri normal. Some things are tests from God, some things are attacks from the enemy. Okitegeera? Naye waliwo ebintu by'olaba amazima nga naawe olaba ebintu tebikwatagana engeri gye bigwawo. Oba akasolovenga kino kiikino, kino kiba tekinnaggwa nga kiri kiyingiddewo. So you'll never rest. Tebikuganya okuwummula. Kati mmwe benjagala nze mbalabudde. Naye ate tekikuleeta kubanga oli muti. Omanyi Sitaani waatyo kasaba kulabula ekintu ng'atandika okwefuula omugezi akuwabula, osanga kapusa si bwe buno Jamiru bw'ayogerako buno bupusi kavaawa, kumbe it's a normal cat. Okitegedde? Kati ekintu kiri kimu, don't tolerate fear. Gwe kasito weekakasa nti ali mu ggwe w'amaanyi, oba kapusi okasanze awo oba kakooko oba ki, ga mu linnya erya Yesu. Pusi ggwe, if you have come with a mission, leka omuliro gwa Katonda ogw'omwana wa Katonda omulamu gukwokye wano otambule ove nawo. Then rest. Guno okola nga kasala. Manyi Sitaani tasobola kukulumba nga you have confidence in God.
asooka kuleeta intimidations ne zizaala fear ne zizaala era ne zisaala ebirala. Kati wano watuukira okujja abanyeenya mu jjenje kkalu aba yakumalaamala dda. Kati kye tukugamba nti though we are warning you tukulabula ebyo ebintu naye ate era beera mwegendereza nti ne sitaani asobola kikozesa nga fear, nga epusi gy'osanze waka, enkoko gy'osanze waka, embuzi ng'eri normal naye n'akujjukiza. Ojjukira bye baayogera nti tolina mwoyo wa kubikkulirwa, tolina mwoyo mutukuvu kulaga nti this is something normal, this is something strange. Mukama yeebazibwe. So tubeere careful. Nze pusi nze sizaagalira ddala pusi. Okuva ddala mmanyi mikyoni yange gye nasooka okukola ekitintale I turned into a cat. Abagoberera obujulizi. Pusi okuva ku olwo pusi sizaagalire. Nze pusi sigyagala. Tombuulira oba eri normal oba teri normal. Me myself naturally nga nze sizaagala. Simanyi ggwe naye nze sikola ki sizaagala. So tubeere beegendereza. Bino ebiro bye tulimu, the enemy tries to upgrade his weapons. Sitaani agezaako okubanga ebyokulwanyisa bye abyongeramu ebirungo nti kituuka okutuukako nga gumunyini ate gw'okyaniriza nga tomanyi nti kyakulwanyisa. Otuuka okusitula guluneedi ozitwale waka ng'olowooza butunda, kumbe ogenda kutulika oggweewo. Kati byakulwanyisa bingi bya modernize bya shapinze ntewe nti tosobola tegeera unless nga amaaso go ag'omwoyo go gawagaliddwako oba nga gamulisiddwa. Naye nga oba nga togenze buziba kunoonya feesi ya Katonda, Mukama kubanga akuwa omwoyo we nga bingi byagenda okujja akole atambule agende nga totegedde nako ate nga gw'omwaniriza oba abadde ayitawo sitaani gwe mwennyini n'obyesombera n'obyereetera on your strength, on your income, n'akolayo ky'ayagala n'atambula n'agenda. So we must be sober minded, very careful. Ate ebintu bya bulijjo ffe tulowooza nti these are normal things. Kakati enkoko obukoko, epusi obupusi, ente oba embuzi obubuzi, how does it? Naye nga babikozesa. Naye abamu ndowooza mutyaki omusota gw'osobola okweraliikirira, emmesi abamu zitya, biyenjeyenje ebyo biki. Naye kakati waliwo ebimu byagenda obiyitiramu ebiri they look to be innocent naye ng'ate these are monitoring spirits. Kakakule ba agent batambulira mu mibiri egitali gyabwe. Ffe twatambuliranga mu mibiri egy'ebinyonyi. Abamu ebinyonyi mubiri n'ewaka wabimanyiira era bwe bitajja ne bikonkona ddinisa. Weebuuza n'okwebuuza nti ebinyonyi leero tebizze surprise. Kati byafuuka kitundutundu ku famire na bulamu bijja ne bipeekinga ko kati specific hour ne bitambula ne bigenda. Gwe tokyafaayo obiyita bya bulijjo bijja kupeekingako ekiseera ogwewo obuzibu ogwewo ogulala okitegeera. Enomo bird epeeki bikisoboka enomo kinyonyi ekijja n'ekikonkona ku ddinisa just normal nekigenda naye kazi okitandika okiranga n'enkya kizze naluli kize ate bijja at the same time saawa ze byajjiddeko ejjo zezimwe saawa zebijjirako olunaku oluddako. Awo ng'omanyirawo ekinyonyi ekiri nomo kyategedde kye nti ziri saawa ezo era nekidda mu ezo saawa era nekiddawo bwennyini. Awo ng'otegeka kino si kinyonyi inaddiringa nakyo. Musaayi gwa Yesu gubeere ku ddinisa eyo kigende okujja oteekako emimwa gyakyo okupeekinga nga kinywa musaayi tekijja kudda. Ebimu kijja kisanga kyaguddawo kyafudde nga kyafudde. So bane tubeere beegendereza eno we tuli wano
amaaso go ag'omwoyo galina okuba nga galabira wala nnyo. Olwokuba nga eva your binoculars ng'olengerera wala, otherwise omulala agenda kwekulumbaliza ku bulamu bwaffe, akole byonna by'ayagala ng'alowooza tetumutegeera. So olabuddwa ebinyonyi by'otategeera, ebisolo by'otategeera ne bijja ewaka ne mubyakomodeetinga oba ne mutandika obeera nabyo, abamu ne mutuuka ku ssa ezibirya. Muganda wange wali ekyabira akalimu obuwuka ate n'okissa oba n'okifuuwa ng'okizza munda. Kale baganda bagamba embulirire tefa yonna. Gamba ayi Yesu, nkwebaza olw'obulamu bwange bw'ompadde, mbukuwa obeere omulokozi era mukama waabwo. Saasira obutaali butuukirivu bwange, ondokole yatona akamwa kange nti ndokose okutandika olwaleero. Gula amaaso gange ag'omwoyo, amatu gange ag'omwoyo, nsobole okuba nga ndaba ebyo ebisobola kuba nga ate ndabisa amaaso aga bulijjo. Kuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina nnyo ddala. Kakati okulabula okwo ndowooza kutuuse. Ndowooza ojja kukola ekyetaagisa. Mwoyo Mutukuvu kyakujjukizza, ndowooza kyekyo otandikira awo, ebirala byonna ajja kuba nga ate abikuleetera mpola. Kampumulemuko katono nnyo wenkomawo, bingi bye tugenda okuba nga ate twogerako olunaku olulungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.